Gomba mwesi tantu kyakutwaliriza akatundu kaffe tutuuse nga bannaffe aba Gomba balina kiiso ng'ate bannaffe aba Iganga balina bumu 12 bamwe mulina ssente bali mu mitwalo 12 era nga bulijjo akatundu kaffe aka Ekikusike osooka n'obuuza ku bakulabeeka ne bamanya nti omukulu aligeeta tuli naye wano babuuzeeko babwena omulimu ya manya n'eddoboozi aligeeta fitina ndi musajja musomesa nsomesa okubala ne physics wamma tandise okutegeera nyabo kozesaako amanya gange nze Nakalema Jemima ndi chef ofumba biki porridge, chai, mmere. Ama omukulu nawe buuza ku bantu babwe ebyokola. Erinnya Lodi Lorenzo, kansala omulonde, omwana w'omubanda. Leero nazingiddwako n'omwana w'omubanda. Ssebo, yimirira wano eno obusimbalaala okusimba Ekikusike kyo mu ddakiika 2 olukuwa Ekikusike bwe pa eddakiika ziri mmeka? Wazindaba 2. Tandikirawo. Bino bireetebwa ng'oyenze sabbuuni mazzi byovu engato Yesu mwe yatambuliranga tangira ekintu kye tufumbiramu caayi nga kiriko omukonda ebbinika abantu ababa bameggana omuntu ne bamusuula wansi abanmeggana ekibala ekibaamu obusigo obukaluba munda ebbeera omuntu nga mulwana ky'omusambisa okugulu teke emmere eba ya lawundinga munda ya yero naye ng'erimu ebiryo ensujju ekintu we bafumbira ekyoto fumbiro ekintu kye bafumbako ekintu bamama kye bayenga nga bali embuto ne bakisira ne bakinywa emumbwa kye bakozesa okutema ekintu ejjambiya bye batunda ennyo ku kkubo ebifaanana amatooke gonja ekifo ebyennyanja gye bibeera ebintu by'omu mazzi mu nnyanja ekintu kye bakuba ekibeera ku ggaali kengere kibeera ku nnyama buli w'oba ogisaanuusa ne kitonnya amasavu ekintu ekikwata mu kifo kyonna naye nga kirina obulumi bungi bwe bakinyiga ne kivaamu amasira ekizimba akadde nako kamuliridde empiiga nga weewaawo obudde bwe akozesezza byonna n'abeera ng'ate abisomye era ne babiddamu bwatyo bye yayiseeyiseemu ndowooza obiraba ku screen munnange gwe atulaba esaidi eyo kati ŋŋenda butereevu eri bannaffe aba Gomba omukulu bw'abajjako eyo ewammwe eyo mumundabirako yesewo ng'ayita agenda ekanoni okay sebo soko obuuze kuba kulabeeka amannya bagategere n'omulimu erinnya Kukumba Joseph ndi muyizi ku Kyambogo University weewaawo maama wano erinnya nze Nanziri Asiat nga ndi student ku Kyambogo mulundi gulimu agaba ssente erinnya Nakafumole student Kyambogo mwaka gwa 2 aya baasi ogenda bawulira kakati ssaba olusimbalaala wano wennyini njagala nkukwasa Ekikusike mu ssemateeka bampa eddakiika 2 nange ze njagala nkuwe olyoka osimbulwa omusinde banno bakutegeera ekintu ekiyika nga kiva waggulu n'amatonde nkuba ekintu kye bakozesa okuba nga obunyonyi oba abatwale ng'abayizi kye bakozesa okuba obunyonyi n'ejjinja mpanda ekintu kibatemako ebikoola ne bagabira ebisolo ng'ente embuzi n'ebirala n'ebisolo ebirala mutuba ekintu kye bakozesa okuluka ekibbo njulu olulagala singa luba lukaze lufuuka ki sanja abantu ekintu kye balonda nga balima ne beegendeza bulungi nnyo okulaba nti bakimala mu nnimiro singa lumbugu ekintu kye basima wansi ne bazimbako ebyuma ne bafunamu amazzi nga bapika bupisi basunda busi bowa
omuntu akuuma nga pulezidenti. Musirikale. Ekintu abaana abato kye basinga okwagala nnyo nga kibalaba kirya mu ttale bakinogako obuti ne babulya nga bubawomya mulimu obusigo bulinga akanyaanya akatono. Nkenene. Ekintu kyonna bwe bajja amazzi ng'ekyalo. Luzzi. Ekintu ekyaka ennyo nga mutuufu nga kiva ku njuba. Munyenye. Nga kibaawo misana naye nga Mwezi. ekifo kyonna bwe batereka ssente. Banka. Oba osobola otuwaayo ekifo mwe batereka ssente mu Uganda nga ekika kya banka kye baterekamu ssente. Bank of Uganda. Ekintu kye basogola mu mbidde eŋŋanda ne bafunamu Mubisi. nga baligaseemu n'omuwemba. Kwete. akadde bwe katyo bwe kagenze basebyeyo boogedde ekigambo kwete wano ndabawo Stanbic banka enkuba butida yagiyise empanda. Munnange sigala kulwisa nnyo bingi nnyo biraba ku sikuriini yo awo kakati gwe ate munnange ali eka just bano baganda baffe ab'Egomba bali mu mitwalo kati 2 bakunukiza 2 ate nga bannaffe abayiganga bali mu 7 kankumuzeemu katono nnyo gwe ali eyo atulaba tubeere nga ate tukomawo n'akatundu kaffe aka logo oba obubonero. Gwe wewaka kino kye kibuuzo kyo. Weereza ansa yo mu text message ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Ensi 5 omanyi Uganda. Oli ku BBS telefayina ensi 5 omanyi Uganda MC Masinga nga bulijjo tukyagenda ddala mu maaso bannaffe abagomba omusimbi